agavaako mu kabira k'e Makindye ke bayita Fangon Forest birungi si birungi abadde akulira security eya Fangon Forest ate bamugoba misinde era olunaku olwajjo ku mitimbagano twawulidde ku ddoboozi eriva ewa Gudo ne muganda gwe bayita Swaba Champo gwe nkutegeezaako champion Gudo abadde atera okutambula nnyo ne Alien Skin wadde emboozi zibadde zitambulira ddala ku mitimbagano nga bagamba batandika ebyabwe era nga balanga nti balina bookings zaabwe zakyukamu nti olina kubanga obatuukirira nga bo kitegeeza nti gye baali bafunira booking luli wa Alien Skin byakyukamu kati embeera nga bweri beebuuza Alien Skin omwana yamugoba mulesaawo yamukozesa n'amala mu mbeera eyo kubanga bingi nnyo Alien Skin byali akoze ne Gudo oba oli awo era Gudo okuba ate nga amanyise nnyo Alien Skin yamuteerako ettaffaali ddene abawagizi bagamba wadde ebyo byonna baali mugobye naye yatusuubiza nti ekivulu kye baakola bagenda mulaga ennyumba ya maama we okumuzimbira ennyumba eyo Alien Skin tabyogerangako wadde n'akamu Alien Skin abaddeko ku interview ezimu nga bamubuuza omwana omugoba oba ng'omukulu yeebuzaabuza bwebuzaabuza nti abadde tamanyi nti omwana taliiyo naye okusinziira ku Swaba Champo agamba nti waliwo ebizibu ebiri ku Fangon Forest ebiyinza okuba nga byeyamugjayo kati omukulu no bamugamba okwetonda naye yagamba nti neetonde ku ki bangi bibasobedde ne beebuuza Alien ne Gudo ani afiirwa of course Gudo yafiirwa kubanga Alien Skin we yatuuka akadde kano kyali yeetaagisa Gudo yakimala engeri gye baali bazimbyemu brandi yaabwe ebyo byonna nga biri awo omwana ono yali afunye emikisa egy'enjawulo okuyambibwako okusoma abanafu aba Kampala Parents baali bamuwadde chance okumusomesa paka wanamaliza primary Alien Skin n'agamba wa nze omwana ajja mumusomesa era n'abaganda ba champion Gudo kwali Swaba Champo oyo yennyini n'agamba Alien Skin ajja bimala wabula taata wa Gudo abamujjukira omusajja ono yavaayo ng'awanda muliro ndowooza mwezi oba gwalinga January nga agamba omwana mutabani we ng'ayagala agende Kampala Parents wano ne bagambira nti eriiso ly'omukulu awaddugala we walaba kati we wano we tulaba omusajja yabirabirawo taata wa Gudo yagamba atya emboozi yali nnene nnyo yagamba ati kino kye namutwala ku poliisi kutwala mwana wange nga mulaba ku TV mulaba ali wa Alien Skin ate nga tukwatagana ne mukazi wange ate nga mukazi wange teyafuna budde kungamba ati omwana ali wa Alien Skin kakati abeerayo atya nga taata we wendi ate nga nennyina tukolagana kati gwe oba ekyava mu poliisi bankabira amaziga nange nekaba neŋŋamba wowe omwana wange omukazi yamutunde wa Alien Skin nga teyaŋŋamba ne banyamba nebakatukubira Alien Skin bamukubira essimu nange nakigezaako tagikwata nga musimanyi yebase nenga yebaka biki nga ate babeera mugundi bino ebyokulya bwabi byebiki kati n'omwana wange byagala ali nze bamuwadde basale ku Kampala Parents saagala kubeera nga yeegayagaya ng'embuzi ngezze obwenkulu muyesi muganda naye bisi byagala saagala nabbiwuli kuba nze ndi musajja eyabonaabona ennyo ndi munaku nalwana mu lutalo ne mmala emyaka 5 nali mayina omumwa guliziba obeera otya n'omwana ow'eggwanga lyonna nga nekitawe tomumanyi okitegeera omanyi nnyina yamuzaala omu nze nalwana paka Force Division igulu aya baasi oyo nno ye taata wa Gudo bangi bagamba nti oba taata wa Gudo waliwo ezitakwatagana naye ndowooza mukitegedde nti omusaayi guba musaayi eyabirabirawo akadde kano Swaba Champo ne Gudo bagobebwa ku Fangon nga bo bagamba okuvaako ku Fangon bo bategeeza nti Swaba Champo yayina ayinza okuba ayina bye yakola nga ye ekikulu akimanyi kati Swaba Champo ono yalabanga oba ebirooto bye ebyoku Fangon biyinza okuba ebitonotono n'omwana n'amugamba vaayo kati embeera eyo taata wa Gudo yabategeeza nnyo ng'abagamba omwana mumulimba ng'agamba n'omwana tasoma oba tasoma essomero baagana okundaga wasoma saamutuukirira kuba simumanyi nze mukazi gwe nabuuza omwana wange asomera ludda okiwera
bwali Skini yali naye asoma nali Skini tajangako waani okitegedde nze ali Skini amanyi n'enamba ye sirina ne bagaana nakabasaba enamba n'emirundi sikyagimanyi nga bambuzaabuza essimu tekuli muliro linda tuteekeko omuliro tukuweereza enamba bambuzaabuza mbu ate bino biki kwegane bintabula bana ate nga lwaki tamanyi omwana mbeera naye ebiseera ebimu bwaba ebiseera byabadde ng'akyali okiwidde naye kati era ku luno lw'ensembi y'okubeera naye waliwo famire yange abaava ebule kitegedde ensonga bwe zaali bwe zityo ono Swaba Kyampu akadde kano ayogerera Alien Skin luli yawaganga nti omwana asoma olira ensonga ya Champion Gudo nkyana asoma era kyemmanyi kibande gye yagyogeddeko ensonga ya Champion Gudo nkyana asoma Champion Gudo ajja asoma kuba n'essaawa yakakati akola ki wabula owankyogera entya so tebajjangako ne batutuukirira nti omwana mugenda mutwala kuki twakadde ki wabula ebintu naffe tubyekanga ku midiya ekituufu nze n'abantu sibakola ki sibamanyi simanyi nawe tuyinza bakola ki tetumanyi nangeri gy'osobola mutuukiriramu wabula ffe tubalaba ku midiya n'obiraba nga batemye interview ne bagamba kino ne bagamba kiri n'ogamba ate bino bya aya basi akadde kanaddukira mu mawulire bamuyambe agamba Champion Gudo amaze ttaamu namba tagisomye obuzibu bwonna bwe buyinza okuba nga buva Alien bayinza okuba bamutadde ku pressure abazadde bano bwe nyinza okulaba ensonga ziyinza okubeera nga oba abazadde batadde ku pressure Alien Skin ku mwana ono nga balaba nga akola ate nga akasente tekavaayo bayinza okuba nga empisa za Swaba Kyampu ono oba nga ze zaleese embeera oba nga Gudo empisa ze embeera bwetyo n'okulaba nga Alien Skin Champion Gudo takyamugattako wadde nalaba n'agamba lwaki ono simuleka embeera n'ebeera bwetyo Champion Gudo agamba nti ku Fangoni Forest yavuddeyo na suuti baali bamusuubiza ennyumba ya maama we yavuddeyo na suuti taata waabwe yabagamba ebigambo bino nebo ne bawakana nti Alien ajja bayamba ate sagala kwemulisa nti nvuddeyo njagala mmanyike mbu njagala abazibainage njagala future y'omwana gundi gye bamuwadde agikozese Alien Skin bw'aba yagala bere nze sinamumuma naye nga okitegera abayimbi ffe tugwa bw'oba tolina meseji zizaako bantu anti teyamanya naye sikyogera bwentyo antuukirire ate ngenda namuwa puroguramu mutereze mu music we nina waliwo ensonga lwaki nina kati Alien Skin emboozi gyanyumya nze bwe nnyumya egi ye nanyumya emboozi 10 teri amuwuliriza bawuliriza ye taata wa Champion Gudo bwe yavaayo gye buvuddeko ng'asaba omwana we agende Kampala parents gye baali bamuwadde Alien n'agamba anja musomesa we twogerera yamugobye yazzeeyo na okusoma tasoma bw'olaba ku baana basobola okuba tebayambibwako basale ez'enjawulo bw'olaba Fresh Kid Felista bali wala kati bino ebyabawagize bawaga nti Alien ajja musomesa omwana MC Katsi yavaayo ng'agamba Alien Skin baagala kuweerera mwana oyo n'agamba wa Swaba Kyampu ne bagamba omwana asoma akadde kano bikyuseemu abantu abamu kati abantu kye batamanyi kimu nti omuntu ayinza okuba section eyekula nti ekuyamba kumbe ye alina byalisaawo ani alina proof nti Gudo tasoma abamu nze kennyini ayogera wano zensoma era ndi mu senior 6 tuula mu December essomero lyange ndi open nsuulo lyogera nsomero eyo wansi kawempe baliyita Pimbas naye lya muto wange lwaki siryogera lwansonga nze kennyini nze yagamba Kibanda ne mugamba sigenda kuddamu kwogera ssomero mwana ono gyakolaki muto wange alina we yali asomeramu awo nga sisomeye kawempe nakeranga ku makya nga wemba ngenda ku ssomero badde nga ne musina aya basi kati oyo yali amuwaga naye baavuddeyo kigambibwa nti omukulu naye yafunye embeera gye yafunyemu ng'alaba ebintu biyinza obutatambula bulungi Alien Skin bamugambira ku Gudo
aba Kampala parents nga bazze yagamba ati zinagamba tino sinagala ko champu genda ku Kampala ki naye mu kitiibwa yo Kampala parent yanagenda ata ku TV kulabisa nti no champion good alinga obuyetaga obuyambe nnyo nga ataliko mwasirizi naye gamba mu nsi yonna oba otumidde abaana beetaaga obuyambe basookerwako oteka champion good ontino mubale obi asookerwako ddala alien guno mukisa gwe buli oba abana omukisa gwe ku nsi ozo mukisa gwe guvuddewa ku ssomero kubamulabye wamuteeka mu maaso ne bamulaba okimanyi wali abayimbi bangi nnyo naye nga tebasobola kuba hiti z'olina ozaku tebateekamu tebasobola naye aleero we twayogera ku ssimu tojjukiramu twayogera ku kintu ky'emmotoka okujjaawo n'emukima naye nkugamba wayagala baagala kubba mataala naye nkugamba sindikayo okw'omuntu omwava Kampala parent ku Fangoni alien ekyo twakingambako osindikayo omuntu omu waŋŋamba twava ku ssimu nagamba bajje bo basindika gwe kikwatako nange mansindika omuntu oyo nsindika gwe kikwata gwe neesiga akola ku nsonga eyo eyakutuukira ku TV abajje ewange aya bwe zaali bwe ziti ensonga za Alien Skin ne Katsi ng'agezaako Katsi yali ali mu ddiiru eno ey'omwana Champion Good okufuna basaleero Alien n'agirinnyamu nti ye omwana ajja muweerera ati embeera bw'eri bw'etyo okwawukana kwa Alien Skin ne Good ani afiirwa Good afiirwa oba bagamba nti stanti oba si stanti be bamanyi naye abawagizi beebuuza ennyumba eriwa bw'olabamu omukulu Champion Good ono abadde azze alwalalwala ne bagamba omwana waliwo baba bamukuba amalogo ndowooza Alien Skin naye n'atyamu n'agamba omwana embeera nga si byangu